Webale kwekomera ku Bukedde TV mugataliko nfuufu amalamu n'amateeka Nicholas Opio asuze mukomere ekitaliya oluvannyuma lw'omulamuzi wa kooti ye Nakawa okumusomera omusango gw'okutambula ne ssente nnyingi ate nga yakokusankokuse okuzingiza mu ggwanga. Omulamuzi Douglas Singzo wa kooti ye Nakawa aganja okuwulira omusango oguvunaanibwa munnamateeka Nicholas Opio ogw'okufuna ssente $334 n'ategeeza nga bwe gulina okutwalibwa mu kooti ozesa abalyake n'abalabba ekololo yeeyina okuwulira. Okusinziira ku pulida oludda oluwaabi Florence Katayike ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'ekkumi omwaka guno Opio ng'ali ku Garden City mu banka ya Abusa yafuna ssente $34 ku lw'ekibiina kya Chapter for Uganda ekyali kimenya amateeka era ng'ategeeza kooti nga bakyakola okunoonyereza ku musango guno nga bakyetaagayo obudde obulala basobole okuŋŋaanya obujulizi. Omulamuzi Singzo akkaanyiza n'omuwabi wa gavumenti era bw'atyo n'amusindika mu kkomera ekitaliya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gye banaamusomera omusango nga tena n'okusaba kooti emuyimbule akakalu kaayo. Munnamateeka wa Nicholas Opio nga David Mpanga avumirira ekya poliisi okutwalanga abantu mu kooti nga temaze kunoonyeza ku misango gyabwe nga kino kizza kyamuluguzibwako n'ab'ekitongole ekigatta bapulida mu ggwanga. Omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa amateeka gamukkiriza okweyimirira oba okufuna akakalu ka poliisi kye bayita police bond. Ekyo kiba kitegeeza nti ogenda ku poliisi ne bagamba nti waliwo omusango gwe tunoonyereza. Olw'ensonga eyo tukutadde ku bondo ojja kujjanga wano buli lunaku oba buli sabbiiti oba buli mwezi nga n'okunoonyereza bwe kweyongerayo tulabe oba wabeerawo omusango tujja kutwala mu kooti bwe gutabeerewo tujja kukuta. Mpanga era avumiridde n'engeri Opio gye yakwatibwamu ne banne abalala. Damba Taddeo yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV. Mugemizanyo timu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'omupiira gw'ebigere y'abali wansi w'emyaka 17 ekomyewo leero okuva mu ggwanga lya Rwanda yawangulidde ekikopo kya Sekafa ng'eyaniriziddwa ku Divine Hotel mu Kampala. Tiimu y'eggwanga ey'abazannyi abali wansi w'emyaka 17 eyadde Cubs omukolo ogujyaniriza okuva mu ggwanga lya Rwanda gye yafunidde obuwanguzi bw'ekikopo ekya Sekafa gubadde ku Divine Hotel mu Kampala nga gukoleddwa amyuka President wa FO okubiri Darius Mugoye. Abaana era bo baali balabikirawo nti ne bajja kuwangula ebikopo kuba naffe olwo twabawa training ennungi tetwali tetukimanyi tusobola okuwanga kuba twagenda ku mwana 15 ebikopo ebirabo bina ne babyegabira naye kuno kyali kirabikirawo nti Uganda yesinga ku ttiimu zonna ezikoze eki ezibadde mu mpaka. Uganda okutuuka ku buwanguzi bw'ekikopo yamaze kumega Tanzania ku ggoolo 3-1 ezaateereddwa. Abazannyi Ivan Elinimbabazi, Travis Mutyaba ne Ibrahim Juma. Mutyaba, the shot! Mutyaba! Leo Messi! Empaka zino eza Sekafa Rwanda zakoze ngeza okusunsulamu amawanga aganakiika mu mpaka za Afrika eza AFCON ez'abali wansi w'emyaka 17 ezigenda okubeera mu ggwanga lya Morocco. Omwaka ogujja nga Uganda ne Tanzania ze zaayisemu okukiika mu mpaka zino okuva mu kitundu kya Sekafa nga ky'ekyobuvanjuba bwa Afirika. Weewaawo mukulikeeyo bannaffe enkya ge mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kati tuliko bannabyamizannyo betwogeddeko nabo ne batubuulira engeri gye bagenda okumalako olunaku luno. Okusinziira ku yaliko star team y'eggwanga The Cranes ate ng'akulira eby'ekikugu mu klabu ya Kyatume FC Jackson Mayanja olw'embeera y'ekirwadde kya COVID-19 obudde agenda kuwumala na famire ye olw'eggulo acyange mu mupiira mu luggya lwe. Kati tufanga abo omupiira essaawa ze twandibadde tulinda kulaba Christmas Cup finals oba bandibadde kati essaawa ze tugenda kulaba mipiira abayisiddwa nga bataddewo finals naye kati tekyasoboze. So n'olwekyo nti Christmas tujja kuzirira awakaafu abasinga nti tujja kuba ne famire zaffe tujja kuba ne famire yange awaka
njirirawo kuno sijagenda kulaba finals ya mipiira ajja Christmas Cups. Ate Yobed Smart nga yali na nnyini ttiimu ya Swana FC eyafuuka Toro United ng'oluvannyuma jagitunda agamba nti okwawukanako n'emirundi egiyise Christmas y'omulundi guno agenda kuyita famire yonna n'abaliko abazannyi be mu klabu ya Swana FC ne Toro United olwo bajaguze bonna. Naye kati ku luno era mba nkubirako ku musambi wange ne mugamba kati owulire oli otya oli bulungi ne muwayo ku kantu kayagala okukozesaako ne tutambulira naye nga ng'omwaka tegubadde mulungi kyamazima. Ye aliko kapitani w'ettiimu y'eggwanga The Cranes and Mwesigwa naye agamba nti olw'ekirwadde ki COVID-19 ekitegeeza nti empiira gy'ekyalo gigenda kubeera mitono nnyo. Agenda kubeera aka na famire ye nga beebaza Mutonzi abawadde obulamu. Ngenda kukeera ngende ku kyaki bwe nvaayo this time round sigenda kubeera waka naye ngenda ku isolatinga myself ne famire yange era amazaalibwa gano ngenda kubeera ebugwanya ku ssomero lyange andi Mwesigwa Comprehensive High School. Munnamawulire asaka ebyemizannyo ng'era mukulembeze mu kibiina ekitaba bannamawulire ekya USPA Francisco Bwambala agamba nti ng'amaze okwebaza Omutonzi ye obudde obusinga wakuumala ng'alambula bannabyamizannyo abali mu mbeera embi. Nga bwe kiri nti ate kati wadde ndi munnabyamizannyo naye twayingirako mu byobufuzi kye tugenda okukola tugenda kukozesa akadde kano okulambula abantu baffe abandi badde ng'abalonzi baffe n'abakadde abakulu abali ku byalo abalwadde babeerako tulabe embeera obulwadde gye bubayisizaamu. That's a very clever ball in. It hits the crossbar and it hits the goal again and again. And that's a goal scored by Ande Mwesigwa. Twice two headers hit the crossbar, and on the third time of asking, the man I was questioning why he was there in the first place has scored Uganda's second goal. That's two for Uganda. Agaleero bwegatyo bwegatambudde nkwebaza munnaffe okwewaayo n'olwa TV matumbi budde gano naye nga mbakubiriza bannaffe nti enkya Ssekukkulu mujaguze wakati mu kwekuuma oba okugoberera ebiragiro ebyatuweebwa mu kutangira COVID-19. Yambala masiki n'aba mu ngalo ate togenda wali bantu bangi. Nze kuteesa Jojo Williams ne Mebo Mulungi musule bulungi mweraba. We